ye bannange ku side yange next of kin oba ina amaanyi oba nze mwogeredde simanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijja kukigumiikiriza naye kasooke nneebaze Ssenga. Ssenga webale kumbeerera bwo, Ssenga bwebale tamudde ffenna wamu notansuulirira. Bannange okulanga Fatima atuuse wano tebibadde byangu. Naye Ssenga wange ono ate Katonda nampa oba Katonda yali atagidde nti bannange gye bakigenda kubaawo. Bannange tubadde tutambula nga tetulinamu nga munnange onangamba naye wantu yambadde elementi ogenda kutambula otya? Nemugamba Ssenga Katonda yaggulawo amakubo. Ne twanga tugenda munnange ne bamukwata nze ne mpitawo ne tugenda. Naye neebaza Katonda mwannyinaze yamusobosezza okuba tumulese tumuziike ku bijja bya bakitaabe. Nsooka okwebaza mwenna abavudde buli n'ebweya namujja ne musalawe mulinnyira taata mu kigere mumuziikire ku muwala we. Omukoddomi wange omuko oyo ate ye mwebazaako ensusso. Bannange naye asambye omupiira paka mwannyinaze wazze etumuleese emyezi temumaze wano 3 nga mulinda mukulu wammwe. Neneebaza abantu ab'enjawulo. Afande Salimu mutegeeza ne mugamba munnange Namutebi Fatina yafiire Saudi nambuuza owange wakomawa nomugamba tubadde tukyalimuko okwogera ne kampuni nendaba bandingisa koze nti bandingisa siraba kuba bapeta abasirikale bannange mulongoosa emirimu gyammwe abakuuma ddembe. Nze mmanja omuntu wange sigenza ku poliisi ate gwe nze abanja ate noleeta abasirikale babeerewo bwabwenkanya. Naye Katonda wa buyinza abasirikale tebalina kye baatukola wala baatugamba tukwatagane bale nga bakubira kampuni etwe Maiti. Nembagamba bannange nja kubakubira ne bakubira amasimu naye nga amasimu babuza kimu hello tuli mu meeting ojja kuddamu eddako. Bannange kiki kimuzannya muzannya kalyoki nensaawo nenguma nenzamu nenkubira kampuni omwezi mulaba ne bakwata simu zange wanze nange nja kusala amagezi nenkubira lukojja wange bamuzaala waggulu Fande Salimu bambi n'abanga naye n'atulinyira musaayi paka kutuuka wano Fatina n'abanga bamuleese. Ebisigadde byonna kampe kamukwasa akazindaalo yongere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisani sobbalaba naye sisani وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kato yakubanga essimu nga siriiwo nga natambulamu mba ndi awo nga nakokomawo gye nali ndaze nakamalawo ennaku 2 Kato nankubira essimu naye nina ne byenkola omanyi nina sisitimu yange ebiseera ebisinga bwe mbeera nga ndi bize
obeere wa family ogikuba n'ogifiirako nina kumala gy'abakama bange kuba gwe tojja kumpa mulimu ne mmala then oluvannyuma ne nkubira simanyi kikyandiko kato yankubira essimu olwalaba essimu ye ne ngikwata kato naŋŋamba nti waliwo ebizibu ebyagwawo mbadde nga nkuba ku ssimu yo nga teriiko ne mubuuza bitambula bitya nambuulira bwe bitambula naŋŋamba baatuyise katumale okuddayo ekinavaayo nja kikola ki nja kikubuulira ne wayita ennaku nga ziizo nankubira essimu naŋŋamba nti baleka batuzanyira ku buki ku bwongo ne mugamba komaawo toddamu kugenda wantu walala wonna gwengoberera ne tugenda ewa mukama wange yali badde waali wano naye tasobodde alina meeting eziwerako ate nga n'entebe omukulu yamukubidde amwagala omukulu n'atambuza n'abaako byayogera ne bakataabo n'awandiika amabaluwa ku CID n'awandiika ennaggulu n'awandiikira minisita ne kampuni mpozi n'ekirala n'akubira ne banno abagezaako okutiisatiisa ababanja omufu waabwe n'ababuuza mmwe baani abaddira ne mutiisatiisa abantu wadde muli basirikale ne mutiisatiisa abantu abali mu bulumi era abafiiriddwa omuntu waabwe ne muddira ne mubatiisatiisa n'abagamba nnyinza okubakwata mwenna ne mbasiba nga naawala ddisi kwoli kati awo ne tubivaako naddira ne batambuza ensonga ngera bwe mbadde muzze muziwulira naawe nogenda ku kampuni mulabe akantu ako ke mwalaba ku kampuni naliko nagenda nabo ne babagamba nti maiti yankya ne bafunamu embeera eri gye bazenya babagamba nti mu wiikisi 2 ne bava mu mbeera nange nenva mu mbeera nengamba manager njagala obeera omuntu mukulu ddala oyina amagezi agategeera butyanga gwe omwana wuwo nga gukubaze bagamba ebyo byogamba mujje luli ne mugamba gw'owulira otya ng'obulumi bwa mwana wo manager nga agamba ebintu mbikwate empola naye nga baaba b'obikwasa empola obusungu bwe balina nga si bamativu nti omuntu atuuka nki ebbanga lye bamaze nga babagamba nti omuntu waaluli gambo byange bigenda kuba bitono ndowooza nkomyawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampuni batufuukira ekizibu. Kampuni batusaba emiliyoni 2. Leta miliyoni 2 tuziwe omuwalabu Fatina tumukomyewo. Nembagamba Fatina mwawamba muwambe Alikaribu. Nembagamba Fatina mwawamba muwambe tinedda abadde yakagenda Fatina tayagala kukola. Nemugamba nyabo sitegera biki byoyogera. Waba sitekyogerako ate nibaga twayogerako. Nembagamba bannange omugenzi afudde abaana yenga tannafa nga nti omugenzi abanja emyezi 3. Emyezi 3 nze kyembadde simanyi emyezi 3 bali bagimuwa nga abanja emyezi emeka 2. Nibagamba mukwate ssente ezo zabadde abanja naye bwe muzze ku kampuni tusale amagezi kulina tulabe nga tutasabula mu Fatina tujja kunenya ssente tuzibaddize. Bagenda okumanya nti kasala twayogera ekyo ebangamba omanyi twogera mu Walabu twefuula abatalina manyi Walabu n'atuyita n'atugamba bannange omanyi Oluzungu kofe nedda omanyi Oluwalabu kofe nedda ate nga byayogera byatubirukodinga
mwanyinaze kyakola ekyamagezi mwanyinaze yalinga alajana yasindika nga audio asindikira company asindikira fenze ndapise mu mapesa wadde ndi ku mawulire nja kugiraga yenga mapesa eno ekola ekyomuwendo nnyo nga muto wange muzeeyi buli ekibawo kyonna nisenga wange Farida kato kino genda ku company misinde bwe wakubira esimu jangu kyo kyebakola kakati mwanyoko taagala kukola kiki eri bagenda okukyala ekyo kigwe lwanga nti akadde kamu n'ekitundu tumusalize visa naye bagamba bannange sente ngenda kuzireeta amazima nagenda nga siina sente baga sente zizino nzireese njaga kulya ku muntu wange essimu baazijjako njagala kumanya omuntu wange gyali mulamu gyali mulamu ye muwalabu koze kale mpa ku audio mpulire gyali mulamu taye taliyo koze kale naye tukomu obudde tugenda kunyonya twefatina gyali naffe netusirika wakubanga essimu nga bayoka bazuukuka naye obanga tokubira nabo tebakola ki naye nsaba nekyo era kankiddemu nkisabe nsaba mama Nabbanja President Museveni kampuni ezitafa ku baana b'abantu nga babatudde bannange muli wano mulina abantu abali ebweru naye tebafa ku bantu kasaba bamala okukwata ssente zebabawadde teri kuzza kulaba muntu ono agenze ali mu mbeera ki mwanyinaze yalajana bwogojo buna tubuyina bwogojo buna tubuyina naye bannange mbabulira kino bannange abatwala abantu ebweru bafe ku bantu bebatwala tukoye bagirafe okubanga babonaabona ate balajanja companies abatwala bati